Kansubire muli bulungi mmwe n'abali ku LN256 ya channel yaffe eyitibwa LN256 YouTube channel yaffe bwetyo bweyitibwa ya mujegatteko kyensaba mujegatteko ya lunaku lwa leero katunuulire kye bayita ekkonkome. Ekkonkome bwetyo bwe lifaanana nga bw'oliraba. YouTube channel eno tugenda kuba tussaako ebintu eby'enjawulo. Naddala nnyo egenda kuba ng'etunuulidde nnyo abaana abo abakulidde mu bibuga batamanyi bintu ebyo mu Luganda. Nti nga bwe kifaanana ayinza okuba akiraba naye nga tamanyi linnya lyakyo mu Luganda. Kati n'olwekyo njagadde olwaleero tutandike ne kye bayita ekkonkome. Bwetyo bwe lifaanana ekkonkome. Oliraba ndowooza bwetyo bwe lifaanana nga bw'oliraba baliyita ekkonkome. Ekkonkome bwe lityo bwe lifaanana. Njagadde olirabe olabe engeri gye lifaananamu. Ze vidiyo ezigenda okubeera ku channel eno nga za bintuntu bityo eby'enjawulo byonna tujja kuba tubiteekako. Kuba tukimanyi bulungi nti ebintu bingi bye tuwangala nabyo eby'enjawulo, ebyewalula, ebisolo, biki ebyo ebibuuka, ebinyonyi bingi. Kati tutandise n'ekkonkome. Ekkonkome bwetyo bwe lifaanana nga bw'oliraba. Mbagambye tuli ku channel yaffe eyitibwa LN256 yeyo channel yaffe ya YouTube gyegatteko kigenda kuba kirungi nnyo nnyo nnyo. Ekkonkome bwetyo bwe lifaanana. Nsuubira olirabye bulungi nnyo baliyita ekkonkome. Ekkonkome bwetyo bwe lifaanana nga bw'oliraba.